mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Agalobeko byeyongerako. Bimala ssebo. Naawe ojja kweyongerako mu kalasa mayanzi. Neno ne kalasa obudde buyinza obutamala kasita alina YouTube channel. Ne ku YouTube channel. Dr. Kwefu osobola okukola leero lonna nga weeyongerako. Mu kalasa kirasi. Page so bagiyita. Bagita Dr. Kwefu. Bakuya Dr. Kwefu ya YouTube ne Facebook. Bagita kalasa kirasi. Ya Facebook. Anti yabeera nnyo ku radio nga tebamulabako bambi. Naga omuntu kaveeyo. President balo jono bagalo balaba. Bannange. Tuli mutambuza ebyabulamu twayogedde ku bbugumu eritu. Nedio bana eringi. Wolwona bano yanga nokuna kusaze. Lulinga bwonaaba okankana. Kati bwonaaba weewujja. Ng'owulira ayino saasira ffe bannange aba make-up. Acha kino ekiwandiiko tayiro tezikyannyogoga. Kino ekiwandiiko kya gavumenti ya South Sudan. Bambi bo baba bambi. Kabonoke Sudan. Kyabwe kirala Ministry y'ebyobulamu. Republic of South Sudan. Bataddemu ne bagamba ekimala ffe we tuli tugenda kufa. Bawandise mu Luzungu. Ate boogera lugi. Baluzungu. Kubanga balina genda maaso kusoma bibyo biwategese byoba okola tokkiza muntu kuwugula. Nze n'omulenzi golanze nakoowa. Oba oli muyala. Ayi ku machagano nakalya ttaako. Bagamba ekyabwe kisusseewo nnyo generally banyinyonyola. So wanvu. The awareness of health risks posed on heat waves rather, and prolonged exposure to increased temperatures is necessary. Health professionals must adjust their planning and interventions to account for increasing temperatures and heat waves. Practical, feasible, and often low-cost interventions. Therefore, we advise the public to follow the guidance of the Minister of Health and issue the general public. This includes keeping your home cool, keep the body cool and hydrated, helping others, advise relaxed existing health problems, and if you and others feel unwell. The extreme weather, particularly young ones, learners, adults with underlying health problems. Therefore, imperative measures are taken to mitigate and government has decided to take the following measures. Close down all schools with effect from Monday. Olwaleero abaana ba Sudan tebagenda kusoma. Ala abawangalire Sudan. During the closure of the schools, parents are advised to stop their children from playing outdoor, and they should also monitor children, especially the young ones, for signs of heat exertion and heat stroke. Okay, byebyo ebiri mu neighborhood kakati we tujja wano eri because twamanyira nti ewaabwe bambi era gubookero ne bwetonyere gubeera gwocha. So it just explains itself nti ewaabwe iyo kirala nnyo. Bwe batukira okuggala amasomero ffe so esinga batukira wano okuggala amasomero embeera ebeera mbi. COVID ekayagazaako ku masomero wa. Wabeerawo ekintu nga ddala kyo kiganye. Now ekitegeeza bambi ewaabwe it is really bad. Kakati ffe twetegeke bwetegesi. Because chetuyita gwocha kire bbugumu neri ate kuba bwegirako netonya ku Lwokuna yawe twali tuva ku shoot enkuba bangamba yatonya olwacha weru twe papa bbugumu netandikirawo. Kati problem weeri wakati tuli mu society z'ababbi kati abali obulungi be basusa mu nyumba ezitalina ceiling. Kuba omusana nga gujja ku bbaati we guyingira. Ndemale ngamba ate bati tukane tutuyana n'amazzi ne gakutonyako. Kati gundi omanyi lwaki ennyumba za ceiling zibeeramu ebbugumu ekiro. Nti omusana gujja ne guparking eno munda. Wakati w'ebbaati ne ceiling. Kati ebunyogovu ebujja ekiro we bukuba ku gundi buba balina osindiikiriza ebbugumu likirire eno waffe wansi gye tuli. Ne tuyoka tuboyaana. Kati ate w'ebbaati yo lijja straight era kyova nti ennyumba y'ebbaati tesiibikamu musana. N'ate ekiro beebaka bulungi. Kati ate ndowooza kati ekyandibadde ffe measure yandibadde ntuufu nti oba kuleka ddirisa nga liggule ng'ogenza okukola. Ebbugumu erijja lisobola ofuluma then osanga ennyumba mpeweevu. So tugenda twerabirire nga enteebereza y'obudde we bakola bebasaanidde okukola bambi. Bangera banteebereza. Bateebereza si bannabbi ba budde. Weebale nnyo. And now it's okay ddala the people
hit waliwo problems eziva ku heat twayogera ku maaso. I have seen people abalina amaaso amalwadde this weekend. Kiyinza okuba nga kiva nakyo ku ekyo. Weather. Red eyes. I have seen them, several people. Waliwo endwadde za bifuba ssenyiga bigenda kulinnyira ddala. Abaana si be bali ku ssomero. Then skin problems. Tuyina heat attacks ne heat strokes. Nga osobola ofuna obuzibu naye nga kifudde ku bbugumu. Yes. So mulimu abantu abali at risk. Abantu abakulu myaka 65 okudda waggulu. Kubanga kati already obulamu bulina bingi bye bulwanagana nabyo. So buyinza obutasobola fightinga zino temperatures wezambuka wezikirira. Mulimu abaana abato kulwokubanga abakyala babayigiriza nti akaana akato kaba tikalina bbugumu tikabike. Tubeeremu ate ne common sense tikati ebbugumu lingi oyinza okukambaza okabise n'okateeka mu zino neti zaffe gavumenti zeetugabire ezitalina bituli nekigujja bagira bane neti ezo ŋŋumu nzo ŋŋumu ate tebagala zibawa soda tebakuggyako engalo sikuwa tebaddemu bakuwe. So bw'okambaza naawe waliwo obudde bw'olaba nti kati bwokya naddala buno bu newborn osobola okukateekako kale olugoye ate n'otabikkako kati ate ojja kukalwaza bulwaza kajja kufuna ezo heat strokes oba heat attacks. So nawe balancing amolabe ennyumba muzireke nga nzigule. Tulina abaana abato then abantu abakulu tulina abakyala bali embuto. Olaba ebbugumu lidiringa naawe ng'enkuba etonnya ng'oli lubuto. So eyo najje mwangalira mu bizimbe mugende n'obugoye nga bweweevu yeah, because you know you have to work, you have to run up and down. Bw'otuuka n'oweewummuzaako akaleesu ne mu kiduuka keesibeeko ko tuulako wansi ku tiles oweweereko mukwano. Solution badde yakunaaba n'amazzi gabagookya. I know. Olaba kati abantu abamanyiro n'abamazzi agookya kati namanyira amazzi aganyogoga. Naye ogenda n'osumula shanga amazzi ogawulira gabuguma. So bw'obanga osobola okwewala okubeera mu musana nga tolina nsonga mu bakyala mwezi kutambuza kugenda ku dduuka lyamu n'okusiba mu kibuga siiba ewuwo mu nnyumba. Agashagookya. Agashagookya. Heat kuba gabeera mu ttanka. Aga bucket muzuri. Mzuri sana. Okay. So siba musibe mu nnyumba bwe kiba olaba nga ba advices eri South Sudan. Ebbato ejjaddiwulira. Ojjaddiwulira bwe lyokya. But akaguni kati ebintu tugenda osobola okugezaako okwavoidinga ekyo kyolaba exercising mu musana. Ago gamaze zino saza kwa enjuba erwawo okugalukanza olweggulo nina okudduka byewale. Tufuuke bawalabu okusaawa emu tufuluma amayumba. Anti bokuwemu nga kamaze okugwa bwe kati bwe bafuluma ebifo ebisanyukirwa batandika okujjula abantu. Bambi bannange anti ziwera 14 nga gukyayaka nga n'ebbugumu lyonna lisituse. Twambale ku ngoye empeweevu butayiti abakyala jiini tuzeesonyiwemu oba anti ogenda gijjamu ng'ekufumbye yakunywezezza wenna mu kiwattu wekugwako nga ate olayika wali otambula bubi n'ogwa mu bizigo kati naye abantu batambula bubi n'abigwamu n'aseerera bambi n'abigwamu. So mwambale ku bugoye obuli loose buteeteeteeteeyo obwo obuli okke nga tekagenda kuleetera nnyo bbugumu. Then tukipinge keep hydrated. Bunywa amazzi kuno kugezesebwa kw'amaanyi naddala mu kiseera kye tulimu. Kakati abaana abawala waliwo ka video kendabe ku page ya Galaxy. Ebbugumu waliwo ka video gayinga agamba tuvuga motoka nga tetuli mu ssaati naye ate esi tuzikole kwa buna ate tumugenda tambula nga muli bwereere. Kyokka ate era ne esi ezo sooka omanye obulamu obugyetaaga waliyo nga temusobola esi. Anti kati what you do bo starting emmotoka ng'oteekako esi nga tonabayingira nesooka neekuulingamukko. So banijala akulabulako ne bana ab'obumotoka buno ddala obutono obuli ewamu. Obuli ewamu bwe buti buno motoka buno obutono buno nga kenywezezza obuli awamu manyi emmotoka egiye ku mukwanga nene emikisa gy'okubaamu spaces zesobola okufumiza ebbugumu mingi naye kaba kali bwamu bwe kati temubugala kubumalayo singa abaali bano bankasuka manya maki endabirwamu esobola obbwatuka. Ebyaddala guno omusana lina ebbugumu lino katumalaayo. So tolinda nnyota kuluma to hydrate bw'oba nga tosiibye. Abasiraamu nammwe mumanye ekyokukola the whole night keep on hydrating so that olunaku oluyitamu bulungi. Naye bw'owulira nga tosobola nga twasomesa mu kusooka ng'owulira obulamu bugenda bannange enywa ku tuzzi
ate togenda kintu ekyo kikulu bannaye musiraamu osiibye osiiba ate tonywedde mazzi abamu bambitukkiriza ekyo kyonna n'okimalako ng'oli mu kudehydratinga gatuma bunywe obudde buli awo ate omuwoowe agamba teeza omuwoowe nze adamuwoowebwa naye ate ekiro kwongerawo ku mazzi kuba emisana olina agagenda nga tomanyi I know so balance your dehydration with hydration I know abaana ate mbeere nga mubanaazaako wekya kyetaagisa bannange weewumuzeeko ze bane sibaana mbambagamba naye nga wola ekifaananyi ekyo that's how I feel gezaako okwekipingira mu kasiikirize emirimu ekibanga tekikwetaagisa gendayo ewantu eyo gyogenda okukolera mu faamu eyo omusana gyegenda okwokyeza ng'osobola olindamuko tusooke tugumiikirizeemu abantu bajja zirika this is very serious mu kaseera kano bannanga abantu abali mu kukola naddala baffe bankola mmere ya leero mugule ku mmere ebeerekokko mu nnyumba wemmere weebeerawo mu nnyumba ojja tukako olunaku ng'owulira tosobola owummulemuko kubanga kireka kiyinza oba tekikyasooka kukola nnaku 7 wadde nga tukikola yes so waliyo bano abantu nti nze ndi musambi wa kapira nino training asaawa wezi timusana muddukira tomanya how much you're losing tomanyi kiyinza kuddirira so ffenna tubeere conscious eri obulamu bwaffe awamu n'abaana amasomero bambi mutuyamba abaana bateerewo amazzi g'okunywa bw'atagala bawo tajja gasaba ekinaddirira tetujja kyagala bateerewo ng'asobola okugaccessinga bulungi bana zino guest house ne lodge zigulawo saameka kireka wabi 24/7 lwaki tebaba kyajinga ogw'okuyamba kutta abantu musana guno ati sita akawungeezi ati saawa yonna ebeera yakkola okuyamba ku butemu kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.